Okunoonya akalulu k'obwa ssentebe bw'ebyalo kubaddemu ebbugumu olwaleero nga kukomekkerezebwa era nga mu bitundu eby'enjawulo abeesimbyewo bayisizza ebivvulu nga basaba abantu okubalonda. Mu divisioni y'e Kawempe wabaddewo ovaawo mpitewo ng'abavuganya basisinkanye ku bakubo wakati mu buli omu adde n'adda eri okukakasa abantu nti yasaanidde. Abawagizi b'abamu katabagwangane mu Malaka. Abamu basazeewo okusimba ennyiriri emabega w'ekipande ky'oyo gwe bawagira nga bagamba nti okulonda kw'enkya kwa kubasanga mu nnyiriri zino. Abawagizi baba bajjiddewo tulonze leero ffe tetulinda byankya ati layino giraba emabegaawo okuba tumaze dde okulonda. Tusimbye layini bajja tusanga enkya ku makya nga we tuli tukolera mu Tamino Paaka ku Mayinja Zone we tubeera. Omukulembeze waffe ye Musami abagizi badde bakunga ngobaito wagira ono lwaki okyusana wagira ono ekyuka abeegwanyiza ebifo bakira basuubiza abalonzi be bategese okubakolera. Neetaaga ntekewo ebintu era ebyongera okugatta Oluganda okugeza ng'obutebe n'abasuubiza ate nga ngenda kituukiriza nga baakamala okunangirira ngenda kusooka ntekewo obutebe 200 amasowaani amaseepiki ebikopo ne tenti 5 yengendo sokerako ddala. Kala ntekewo enkola nti abantu b'omu kitundu muno bonna abali wabweru wa paaka eno babasobola okwenyumiriza mu paaka eno nga bayingiramu bakoleramu. Ate waliwo abatuuze b'oku kyalo Nakateete kisangibwa mu tawuni kanso y'e Kyazanga aboolesa okutya nga bagamba nti waliwo bannaabwe ababaweerera okubatuusaako obulabe olunaku lw'enkya mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo. Bano nga bakulembeddwamu akwatidde NRM bendera ku bwa ssentebe bw'ekyalo kino Ssaalongo Muhammad Zimbe basabye akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole by'ebyokwerinda okubeera obulindaala naddala ku kyalo kino. Ekyo abantu babadde beeraliikirivu twetaaga security etuyambe nga Nakateete ekyalo Nakateete mu Nakateete wadi mu Kyazanga Town Council era beewerera bagamba bajja tukuba bajja kulwana naffe tetujja kukola ki kuyitawo naye nga nsaba gavumenti erete security nga budde bukyali n'esinga Nakateete. Ssaalongo Zimbe era agumizza abataka nti alina enteekateeka z'okuzzaawo kkooti y'ekyalo okusobola okugonjoola obusonga obutonotono nga tebagenze ku poliisi. Ebintu bya kkooti tubirekeranga kkooti nange nja kubanga ne kkooti wano mu kyalo n'abantu bange okuyirimya omuntu omumutwalira obwereere n'omukwata n'omutwala ne bamusiba n'ogamba oyo bamusibe oyo abanja emitwalo 2 bannange ekyo si kya buntu omuntu omutuuza nga munnayisiinamu ssente naye ng'omiikirize nga kyamaani n'otuula. Abantu bana beesowoddeyo okuvuganya ku bwassentebe bw'ekyalo Nakateete okuli Ssaalongo Muhammad Zimbe owa NRM, Hamuza Kayongo owa Nuupu, Dewo Mukibi ne Pastor Nzeeyimana abeesimbyewo ku bwa Namunigina. Ate ye Ssennabulya Livingstone omu ku beesimbyewo ku bwassentebe bw'ekyalo Mulume mu Masuulita Town Council asabye abantu okukuuma emirembe wakati mu kulonda kw'enkya. Ate ng'okusalawo okwo kuli gye bali olunaku olw'enkya abaagala amazzi amalungi nga ge tuzze tubaleetera okwongerayo amasannyalaze mu bitundu byaffe tubadde twabakomya okuleeta ebintu ebituyambako ng'abatu bavubuka tubalabula ffe tuli bantu ba mirembe era tetusuubira okulwanagana nammwe wabula tubakubiriza twategedde nti n'ab'ebyokwerinda bayinza okubenyigamu tubasaba mu bireke tuteere n'akalulu ak'emirembe ak'obwerufu.